Omusajja ono okugonnomolwako ekifo eky'obwa minisita kirambika bulungi nnyo amakulu g'enjogera egamba nti akwata empola atuuka wala. Obukulembeze buno buludde nga bumweyoleka ku bwenyi olw'enneeyisa ye nawankubadde bangi abatakkiriziganya naye mu njuyi z'ebyobufuzi, naye mwattu enneeyisa ye ng'omuntu yeegombesa. Omukulu ono y'omu ku bantu Namugereka bakyayazisa ennusu ng'amba ensimbi. Biki ebyandibanga bye byatengudde omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni amaaso g'okuyita ku bayivu abalala bonna ne gasibira ku muteesiteesi w'ebivvulu. Kati nno kalira owuliriza ove mu byampalaniraako lwono okakasa nti bulijjo n'ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Oli ku mukutu Jamii TV Uganda. Omutonzi okuleeta bbalambalo gahale mu bulamu bw'ensi. Enteekateeka zonna zitandikira ku Inginiya Davidson Balamu Byenkya Akiki ne mukyala we Gladys Byenkya Abwori. Mu baana 14 Golden be yabawa bbalambalo gahale zadde lyabwe lya kutaano lye baazaala ennaku z'omwezi nga 28 Julayi w'omwaka gwa 1979 mu disitulikiti y'e Masindi. Era Balamu musajja munyola awedde emirimu. Gwayagala okulanga bizinensi yoba ng'oliko property yonna gy'otunda gy'onoonyeza abaguzi. Nfunira ku namba y'essimu noti 7548896338. Oli ku Jamii TV Uganda. Kyokka bwe bakulengeza Balamu ono kikubeerera kizibu nnyo okumanya nti musajja mugagga era nti n'ebitabo yabiweza bulungi. Yasoma ki? Kyekindeese nga battukana ng'ow'embaliga abikiddwa muganzi we. Omutendera ogwa secondary yagusomera ku masomero okuli Namasagali Secondary School, St. John Bosco Secondary School. Olwo n'agukuba olukumutwe ku Original Progressive Senior Secondary School. Mu mwaka gwa 2001 yakola diploma in marketing. Mu 2007 n'akola bachelor's degree in commerce okuva ku ssettendekero wa Makerere University. Oli ku Jamii TV Uganda. Mu mwaka gwa 2009 yakola master's degree in business administration ku Cavendish University wano mu Uganda. Obwetowaze n'obuntu bulamuzimu ku nneeyisa z'omusajja ono mu ngeri emu musajja mudduukiriza eri abeetaavu. Ekyo kyamuweesa n'ekitiibwa kiramba ki Honorary Doctorate in Humanity okuva ku Ziwa Life Theological College mu ggwanga lya United States of America olw'okuyamba n'okukulaakulanya abantu abatali bamu wano mu Uganda. Ekitiibwa kino yakifuna ennaku z'omwezi nga 21 February wa 2023. Akoze butaweera okutumbula eby'empuliziganya beppo n'okussa ettoffaali ku byenfuna by'eggwanga. Akikoze ayita mu kutondawo bizinensi ezitali zimu okwetooloola Uganda yonna ne mu mawanga agagyetoolodde. Emikutu gya leediyo agigguddewo mu disitulikiti za Uganda ez'enjawulo ne kisobozesa abavubuka bangi okufuna emirimu okuwona okweri enkuta. Mu ggwanga ly'e South Sudan yafuukira ddala musigansimbi olwa bizinensi z'alina mu ggwanga eryo. Nkujjukiza nti omulimu gwe mu butongole gubadde gwa kuteekateekanga bivvulu olwo n'asobozesa abayimbi okufuna ku kigulira magala eddiba. Aludde muwagizi nnyo wa kibiina kya byabufuzi kakongoliro ki NRM National Resistance Movement era ekiri mu mitambo gy'eggwanga lyattu Uganda ekikulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa. Okuva lwe byatandika okuwulirwa mu nvuuvuumo nti mutabani w'omukulembeze General Muhoozi Kainerugaba yandisikira entebe ya kitaawe. Balamu y'omu ku bantu ab'olubatu abaggula ekirowoozo kino ku ntandikwa era aludde ng'ali mabega wa General Muhoozi Kainerugaba nga n'enteekateeka ya MK Project ebadde yagunjibwawo gye buvuddeko n'ekigendererwa ky'okusaggulira General Muhoozi Kainerugaba obuwagizi okwetooloola Uganda yonna. Era Balamu abadde kamalabyonna ng'eggala essajja. Sigamba mbu kyaggiddwawo wabula kyeyubudde gye buvuddeko ne kidda ate mu PLU Patriotic League of Uganda kiyita ekibinja ky'abantu ba mwoyo gwa ggwanga. Omugoba waakyo ye waabwe mwennyini kati eyafuuliddwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba.
kale nga bw'obiwulidde tewabadde kirobera bbala mu kufuna kifo bwe kiti. Akabuuza jjako we twogerera ye minisita w'ekikula ky'abantu, ensonga z'abaana n'abavubuka. Kyenkakasa nti obuvunaanyizibwa obwamuweereddwa baasindisa asitamye. Omukulu oyogeeyo gw'okutuuka ku kkula lino gw'ate n'ebirungi biva wala akatale k'emmese kali ku ttale. Nga bwe kiri nti n'ekinaakulya ogoba kijja, ekibiina ki PLU kati kigenda kifuukira ddala namulanda ng'amabeere g'embwa, kuba mugamu ku mawanga agaliraanye Uganda kyatandise dda okufunayo banfanfe baakyo. Mu South Sudan waaboneseeyo dda ekibinja ky'abavubuka abawagira Beppo n'okwagala ennyo General Muhoozi Kainerugaba bakulemberwamu Mukiibi Richard. Ono nno yasalawo n'okwekazaakirya mutabani wa Muhoozi olw'omukwano omungi gwamulinako, era omuvubuka ono mpaawo ngeri yonna mw'oyinza kuyita okumumatiza nti Muhoozi si ye mukulembeze waddako. Okwawukanako ku ttundutundu ly'abavubuka wano mu Uganda balina essuubi mu muntu waabwe omulala. Kankwerekereze nange omulamwa gubadde gwakwozaayoza omukulu Balambalo Gahali Atenyi olw'okutuuka ku kkula lino. Kazzi n'okukakasa nti asaanidde bulungi nnyo ekifo kino, era omukulembeze ku kino yabadde mungi nnyo okukira akaaso k'empanga akalaba n'ekiro. Ayagala okulanga nange bizinensi yo, oba ng'oliko property yonna gy'onoonyeza agula, onfunira ku nnamba y'essimu nooti 7541 893 oli ku Jamii TV. Abankuumire.